nange Dr. waliwo ono ye Alice Favor. Yes, sir. Favor agambye nti greetings Bishop, are Christians allowed to use family planning methods? Kindly tell me if we are allowed to use surgical family planning materials like female and vasectomy, blocking of tubes in male. Agambye nti Bishop abakulisitaayo bakkirizibwa okukozesa enkola ezakizaala ggumba n'ayawulamu naddala ezino ez'okutula obuseke kuba ayogedde ku vasectomy mu basajja nabo beera kuba kutula buseke ate era mu mbeera y'emu na wano abakyala okuba kutwalaga nti ontali kiddiira wadde. Kati agambye nti Dr. omukulisitaayo akkirizibwa. Ekibuuzo ekyokubiri naga nti Bishop, I know abortion is totally bad, but we have a scenario whereby a mother cannot carry the pregnancy. Agambye nti I know that abortion is totally bad, but we have a scenario whereby a mother can't carry the pregnancy, or medically we allowed to terminate the pregnancy. Is this allowed in Christianity? Still about abortion, when someone conceives as a result of incest, is it okay to abort? Wali abadde abuuza ekibuuzo ekyokubiri agambye nti okugyamu embuto akimanyi nti kigaanibwa ddala. Naye waliwo embeera naga nti omukyala afunye olubuto naye bagenza okkizuula scientifically oba abasawo bavuddeyo bagambye nti tajja kusobola, basanze nga nabaanayo oba nafu tesobola kuwanirira mwana. Kati ne bamugamba nti omwana oyo aveemu. Kati agamba nti ekyo eno mu Bayibuli oba mu bukulisitaayo obukkirizibwa. Kati n'amala n'abuuza n'okubuuza nti singa nfuna olubuto ng'omukyala naye nga ndufunye mu muntu gwe nninako oluganda, incest. Kati agamba nti olubuto olwo mba nzikirizibwa okulumaamulamu. Ebibuuzo bye byasookedde ku family planning. Nagamba nti omukulisitaayo akkirizibwa bikozesebwa wangi. Kati ezo enkola ezakizaala ggumba naddala ez'okutula obuseke mu basajja n'abakazi. Abakazi simanyi bakutula buseke. Abakyalo munanyamba bakutula nabo buseke nabo tebamanyi nno. Kakati gye bakutula egyo bwe bakutula omusawo naye abyetegudde. Kati n'abaami This is your question? Bibuuzo byewali. Go abiwandiise. Okay. Alice Favor. Kakati byebyo abuuza nti omukyala akkirizibwa ogende ne bamukutula bagata tali kiddira n'omusajja naye vasectomy ne bakutula obuseke. Dokita kikkirizibwa ekyo mu kulisitaayo? Okay. This is one of the most sensitive question more Christianity. Therefore, you will allow me some moments okunyonyola family planning. Akadde tukwakagazi iyo balinya abantu singa bategeera background ya family planning ndowooza ate bino bibuuzo bifuuka byangu okwanukula. First of all, family planning kyekiki? Family planning bigambo bibiri biri combined. Ekisooka bakiyita family, ekyokubiri bakiyita planning. Kati bino byonna by'obuuza ne by'otanabuuza n'abalala bye balina eri byonna biri associated ku family planning, byonna bigwa mu ekyo ekisero, mu ekyo ekibox, biri ku mmeeza eyo gye bayita family planning. Therefore family planning tekitegeeza buseke, family planning tekitegeeza bupeke. Family wabula ebyo byebimu kubikolebwa mu family planning, ebimu birungi ebirala bibi. Katuyina ebyo ndowooza obaolyawo okubilistinga down kuba kati ako ka method ayogeddeyo kamu out of 10 methods ayogeddeyo emu. Kati ojja kwesiŋŋana ate bali abantu abalala balina endala nnyingi ezirimu ziri fair, endala mbi, ezirimu ziri godly, endala evil. Kati abakulisitaayo tulina basomesa busomesa ze ziriwa eziri godly gyokola ewa Katonda noba nga tolina musango gw'ofunye. Naye tusookereyo kigambo family planning. Kitegeeza family ogipulaningira.
kukitekeratekera okutekeratekera family kibi okutekeratekera family kibi kitandikire ku ekyo buli omu kyalina okukola wangi buli omu kyalina okukola okutekeratekera family kibi nedda obanga tugenda mu musiri gwa mwanyi nogamba emwanyi zange zino njagala zikule bulungi nogamba wategedde omusawo nagamba oba omulimisa nagamba weziba zinakula bulungi wawaagulamu kiri nakino kiwawaagule babiyita batebe ba mu Luganda bituwawaagula ebimererezi tubiwawaagule emwanyi zino zisobola okukula obulungi zibere za mugaso gye tuli zitugase ne tuyingira mu lusuku lw'ebitooke notira bakiyita batya kuttira ebitooke bikola bitya bisobola ofunemu byeyagale okusinga bwona obuteekawo bwona ne bujjulaawo nga bungi bwenyoko yalimawa ne butakugasa nebagamba biki ebyo byewalima n'ebirala nno bwe bityo wangi n'ebirala bwe bityo obalyawo n'abali mu byennyanja nobagamba nti bwe biba binakula tulina okukola kino bwe biba binatugasa n'abali mu bintu ebirala bwe batyo n'ab'enkoko obalyawo bwe batyo kaka tutuuse ku bulamu bw'abantu tulina okuwuliriza abasawo bye batusomesa oba batica bye batusomesa bwe twali mu P3 ne mu P4 P5 paika mu P7 secondary balina bye batusomesa ne bituyamba okutegeera ebimu bye batusomesa bye bino kamanfe ebazibwe obulyo nga ojja kunzijukizawo nga sinatuukawo kambuuze kino ngenda kibuuza moderator wadde tetukkirizibwa kubuuza ba moderator naye ononsonyiwa mukulu Senteza Kajubi wangise bwe mbanga nayisa abagenyi bajje ewange ennaku z'omwezi nga 17 nempita abafamire yewaffe ab'eŋŋonge nembagamba bannange olwo olunaku mbayise wange mwenna mujje ku get together tugenda kulya wange mugenda kusulayo ewange tulye tuyimbe tuzine abagonge abawoomya mbayise bonna ne badde eri ne beetegeka kubanga Kiganda yakoze atya yategese omukolo yabayise ziba ziwera olwaleero ngeza bugeza tugambe nenfuna emitawaana mu nnyumba w'empangisa n'okungoba ne bangoba oba sente zange ne zifuna ebizibu nafunye emitawaana n'olwekyo omukolo ogwo sisobola guwanirira sinangeri gye ngenda baliisa newensula ennyimba yabadde ey'ebisenge 6 katulimi ya bisenge 2 kati nze mbuuza olw'okuba nabayita bajje mbaleka ne bajja ne bava ekabwami n'ebuwenda n'ekasanje n'ekyebongotoko nawa bonna bajje beeyiwe ewange ndyoke mbabikire nti wali we twabadde batugobyewo katuli mukana k'ebisenge 2 naye ne ssente zennyini n'omulimu gwampeddeko kati ebyokulya simanyi bwe tugenda kukola lwolwekyo tweyiye kiba kyamagezi nnyo ekyo kyemba mbakoze ate nga nategera nga 11 lwaki sibaweereza message ne mbagamba bannange omukolo tugwongeddeyo eno gye mbadde mujja nafunye emitawaana sirina busobozi sembeera teteredde wetwogerera mu kiseera kino kye nali mbagambye tekisoboka omukolo ogwa get together ogw'okumanyagana tugwongereyo kati mu kiseera kino sisobola ekyamagezi kyekiriwa era kyebasanyukira kyekiriwa okugwongerayo oba okubaleka ne bajja ne bagwa mu mbi zange okugwongerayo kyekyamagezi awo oba obaleka bajje tutunke abamu basuze ku lubalaza amage gweyizaawo mu kayungu gwedda wali wansi w'omuti nze sina kyakkola mwe mwazze kati gwedda wansi w'emmeeza teeka ekava omulamudde mu lujja sikuba kati munange munamwe mulaba wendi bonna ne basulawo nga bakukolimira nga babonaabona baga nesinga watugambye ne tutajja emmere nga tewali nega munywe ku mazzi mwebage ekyamagezi kyekiriwa obategeeza nti this is not a good time for you to come bannange temujja nde bategeezayo mujjira oba mbaleke bajje babonaabonere wano
mbategerezaawo ng'obudde bukyaliwo ne bakola batya ne basigalayo ne batajja okusinga obaleeta mbabonyebonye kakati oyo ye family planning njagala otegere nti gwe ebirungo ebikulimu ng'omusajja abo si baana ebyo birungo ebikola abaana they are not children yet oba kale bayita baana gedda wali obazaala embalabe totawaana kuwasa bazaali dda wali obazaala n'omukazi aba muli musibaana they are not children yet wabira raw materials birungo ebikola abaana ebirungo ebyo bimala kwegatta wamu bwe biti and by God's acceptance ebirungo ebimu ku byo ne bifuuka abaana ebirala ne bitafuuka era Katonda tatuvunaana birungo era talina gwagenda kutwala mugenda ng'amuvunaana ebirungo nti waki wayonona nnyo ebirungo bw'abanga Katonda ali concerned na birungo then ensi yonna egenda mu geena ensi yonna egenda mu muliro bw'abanga Katonda avunaana birungo ebizaala ensi yonna egenda mu muliro lwaki kubanga ebbanga lyonna liwamala nga oli ne mukyala wo nga tafunye lubuto wayononanga ebirungo buli kiro ekiro n'emisana kakireke oyina biwera accountability weetegeke obungi bw'ebirungo naye ate njagala kutegeeza okusinza ku sansi bye yasomesa n'olunaku mukyala olwo yafuna olubuto wafulumya ebirungo emiliyoni emu akantu kamu bwe kati akakulwe kamu kekaalama ne kasooka yoliwe pya ne kafuuka omwana buno bulaga nti fotokoze otya temugende mufe era ne bufa ate ne bwe yamala okufuna olubuto emyezi mwenda gye yamala ng'ali lubuto era emirundi gyonna gye wali naye wayononanga ebirungo kubanga wali omwana waafuukira waali waggale nga tewakyali mulala afuuka until further notice kyokka gwe wasigala olumba nga oyiwawo ebirungo nga miliyoni emu buli lwogenda kati taata baaba kuvunaana birungo then weetegeke nnyo then ensi yonna yetegeka ogenda mu muliro bwe kiba nga Katonda agenda kuvunaana birungo nolwekyo ne Katonda ekyali aweya era yakitonda era akimanyi tagenda kuvunaana bantu birungo wabula agenda kuvunaana oyo amaze okufuuka omwana wagenderedde bugendereza okumutta afuuse ng'ate yamaze dde omuwumuzaamu omwoyo gwe ate gwe wakigenderedde bugendereza okumutta mubaamu aba ataddemu Katonda kati omwoyo oba naye atawumuzizaamu ekintu kye bakiyita mwoyo muna afuuse ng'akyali mu lubuto oyo ayafuuse yawumuzaamu tubulaba katambula ne kaddiri ne kenyola ne kakola disizoni kali akanywa naye nga kali eyo munda nako kaba kalina omwoyo era kassa kakati oyo atambula oyo ayenyeenya oyo ye tumulowoozeeko nnyo bamukuvunaana bw'osalawo omukole ki naye kino ekya empeke ze wamize ne zidisorganizinga system n'eremesa ebirungo bino okwegatta ogenda wali we bigenda wangi ebbakuli ebadde etunudde waggulu bijje biyiikemu bifuuke omwana ne Katonda awumuzeemu omwoyo ebbakuli neyevuunula bweti neyevuunika ebirungo ebibeera nabyo wasted nga biri ebirala ebyo tetubirinaako kiragiro kya Mukama waffe kuba kyewakoze literally waganye bagenyi kujja temujja I am not ready saagala kujja wange mubere disorganized sina sente za baliisa sina za kubasuza sina za basomesa n'ekyokubiri singa omuntu yali wakuzaala abaana bonna abamuli mu lubuto omusajja oba omukazi gwe omuntu omu olimu obulungo obukola abaana emiliyoni zebalirirwa okubeera 40 miliyoni 40 gwe omuntu omu olina obusobozi obuzaala Uganda yonna bwe kibanga buli kirungo ekikulimu kigenda kufuuka mwana olina obusobozi obukola obuzaala Uganda yonna n'ogiteeka wali bw'obanga buli lwofulumya bwoti ofulumya miliyoni kati wakafulumya emirundi emeka kati abo senga bonna baali bakufuuka baana gwomu ozaala Uganda
n'ogikuba wali simanyi owulira nyimpulira dokita nolwekyo oba wamira obupeka oba tewamira waliwo abataafuuka baana be aware olina ebirungo ebitaafuuka baana oba wamira oba tewamira waliwo ebirungo mu kiseera wali nga tofuna lubuto nga tosoose genda mukyalawo nga tagenze mu nsonga z'abakyala okutegeka ekifo kiri ekibakuli kiri kirembeke kyetegeke awo wonna nga tagenze eyo waliwo ebirungo byewayiwangayo ebina tebyafuuka baba kubikuvunaana byonna then misango gyo mingiko ate nebbanga lyamala ng'alina olubuto era wali weggala newoba nga tewakyali afuuka ekisaawe omwana wafuukira tekyali available kati ebyo n'ebirungo byewayiwawo tebyafuuka nolwekyo ebyo singa Katonda byeyali ew'okuvunaana abantu then ensi yonna eba erina kugenda mu muliro nolwekyo Katonda tavunaana bantu birungo era takuvunaana kitabaddeewo tayinza kuvunaana kitabaddeewo gwe okumira akapeke ng'omukyala akadisorganizinga system eremwe okwetegeka okulembeka omwana netabeera available okay oganye bagenyi kujja kubanga toli ready siri ready kujja sina wabasuza sina wabaliisa sina mmere yabaliisa sinaki bannange muleke okujja naye ate situlina kiragiro kya Mukama waffe k'oyo asazeewo kikola ayagala okikola ddembe lye abakakkaneko abeefubeko abazaalo bamala mu lubuto naye akakase nga abamalayo kuba alinayo miliyoni ng'emu mu lubuto abakobe wali afune emmere gy'abaliisa afune wabasuza abatwale ne ku ssomero nabo nga tebali mukolimira otumbuza ekibuuzo naye maama otuzaala nga tuli 50 nga nemmere tewali watugendererako ki ne tugamba school fees nazo ogamba toyina tuwe chai toyina tuwe sukali tewali tuwe omugaati tewali kikimu watwakukola ki nga tewategeka wangi idea ya family planning oyo nze gwen sobola okwadvocatingira gwenda banga ali godly the idea is zaalako abaana b'osobola zaala b'osobola oleme kuzaala b'otasobola abaana okukwevuma n'ensi okwevuma nga babba amenvuga abamuliraanwa babba ndiizi babba emiyembe bacunya buli muntu kubanga gwe tobayinako pulaani obusobozi tobulina wabazaala n'obaleetera ensi bagitigomye zaalako b'okola otya b'osobola njagala kino tukikkaanyeeko kati kino tugattemu amagezi nga tukyogera ekkiro ya sukaali emu esobola okumala abaana ewaka 5 bonna n'obateeramu buli mwana n'anywako n'awulira nga mulimu sukaali bwe mbanga gye nnyina era nga yejja mu baana bennyina nga n'obusobozi bwange bwe buli mwana anywa sukaali n'amuwulira nga mwali so nga ate singa mbadde nnyina w'abaana 40 ate nga yo kiro ya sukaali gye nnyina mu busobozi bwange era nga yongiguze njirina nga nekajubi bwagino w'abaana 5 nange owa 40 nenfuna kiro ya sukaali nga nange njirina njiteeka mu bikopo bya caayi nemmala ogiteekayo abaana ne bambuuza nti nze nga tonteereddemu sukaali nga olina okwanukula ate nze nga totaddeemu naye nga ate mutaddemu nze kiro nagiguze nga nekajubi bwe yagiguze naye yaguze kiro abaana 5 batadde bagambe taata mwekali nze ntaddemu abaana nebagamba twakukoze ki oba tatuteeramu sukaali twakukoze eki ate nga gwe otaddemu naye nga ate wataddemu naye olwokuba eryemu ate abaana bangi buli mwana ogenza omutonyereza butonyereza n'afunikira nga buli anywedde tawulidde kati kiteeke mu ndabirira kijjeyo mu sukaali okiteeke mu kusomesa wangi kiro emu ey'enfunayo ogiwumuza mu baana 5 ne basoma ne ku yunivasite ne batuukayo ne bafuuka baloya badokita ne babeera ba mugaso kati ate nze ne nkwata kiro yange ya school fees ne ngiwumuza mu baana 40 bonna ne bambuuza nga tetwasoma nyinga wabateekateekayo ne Museveni n'akuyambako no bonna basome naye abaana ne bagamba naye taata twakukola kifo obutasomaako nomugadi baana bange mwasoma lwakuba mwali bangi
kati ndinakola nabateekateekako mu kironde ne mbateekamu ewa Museveni mu bana basome kati buli omu bamutonyezaamu ka A-U-O-U kakati nga kebalina ne bafundikiranga kwegambanga gwabo bwoyina bagenderaawo oyina 40 abatalina kyebagasa oli ayina 5 yabawumuzamu ekiro ya sukali ya school fees bonna neenoga ku mutwe ne kugendako ze diguli ani ali obulungi oli owa 5 ani yakola amakulu nolwekyo byonna tubikole nga tubirowoozezaako njagala okuzzaamu abantu amaanyi obutazaala baana bonna bakuli mu lubuto si musango ayasooka okukikola ye Mukama Katonda yazaalako omu yekka bamuyita Yesu ate nga yatusinza obusobozi webale nnyo balire ddala kale dokita tweyanzeeke alisifeba kiri kyekyo agitegedde oyogedde ku buweke ye yabadde ayogedde ku bunankani kirina kirwamu bwobukutulo obwo obuseke bwakutudde bubwe takutudde bwa neiba dokita ate kati okugjamu olubuto agambye nti nga medically ekyo twetaaga okusooka kistadinga n'okutegeera kyekitegeeza abasawo batubuulire ddala under what circumstance kiki ddala tutaasa bulamu buwono tukola ki we need doctors consultation ku ekyo tujja kufunayo omusawo ajje wano asooka kitunyonnyola ekyo luke tukyanukule ate wa incest nga mwannyina amukozi olubuto nga mwe luli munda lusamba omwana mwali naye yakizudde nti kojja oba mwannyinaze yekazaalabulwa kali aga nti awowo bayibuli terina wempeerawo mwaganya in the first place tukkirize nti yakola bubi ewa Katonda takkiriza incest ate era ne mu society nakyo kirabika nga kibi mu society yatukkiriza incest tukkirize mu ntandikwa nti yakola bubi naye ebibi ebibiri tebikola kirungi kimu tosobola gandi mwannyinaze yankola olubuto luli muno lusamba nolwekyo kanakana ngenda kukawa obutwa kafe ate gwe bajja kuvunaana mada kubanga oyo wayazze eyo embeera embi oyo ayazze mu kibi ekyo ate Katonda yamukkiriza dde okubeerawo kyobulaba ali eri mu lubuto asamba is allowed to live olaba ne omwana gwe bayita Sulemaani omulaba yajja lwambi abo be baana be bayita bannajja lwambi Sulemaani omanyi mwava mu relationship embi ennyo eyatandika obubi kubanga relationship eyo omwami Dawudi kabaka yayimirira ku shedi waggulu ku balukoni neyeegombamuko omujaasi omusirikale gwe bayitanga Uliya yali anaaba nga anaabira ewakyamu nga bamanyi bana bakazi abanaabira ku mbalaza saayi gundi kabaka n'amulengera samusamba ogw'emisana n'amuvunaana okunaabiranga ewakyamu era n'amuyita jjaawoza emisango egy'okunaabira ewante watali watuufu kukakkana ebyaddako tubimanyi yafundikira ali naye mu kitanda ate n'afundikira nga sukaali bwe yamunuunako amuwoomedde nnyo sukaali n'asalawo ate nannyini sukaali n'akola olukujjukujju nebba w'omukazi n'amukola ki n'amutta kyokka omukazi afunye olubuto omwana yasooka okuzaalibwa mu relationship eyo yaliwo naye Mukama n'atamuganya kubeerawo naye olwokubanga bba w'omukazi oyo yali amaze okufa omukazi n'olwekyo nga wabusa mwereere Dawudi yagenda mu maaso ne relationship eyo olubuto lwaddako lwa mwana bamuyita Sulemaani naye lwogiraba is a weird awkward relationship yajja mu ngeri nzibu nnyo naye ekyewuunyisa kye kino Katonda ate teyagaana mwana ayajja mu mbeera efaanana bw'etyo wangi omwana oyo abakubanga Dawudi singa yali mu Katuliki abakatuliki baaliganye Sulemaani okufuuka faaza kuba bwe tebakkiriza strictly tebakkiriza mwana yava mu bufumbo obutategeerekeka okufuuka faaza omwana ava mu bufumbo bw'akawondo kakubya eddirisa abakatuliki bagamba ntayi tojja bufuukayo naye mwana nga ye Katonda akkiriza yakkiriza omwana yava mu relationship entubu etyo n'amugamba fuuka kabaka wammanku wadde n'afuuka kabaka akyasinza okubeera omugagga mu nsi yonna tweyazege dokita bane twongere dokita engalo olw'omusomo gwatuwadde ku nsonga ya